subhanahu wa ta'ala. Tuli ku kitundu kyaffe ekyokuna omusomo gwaffe ogugamba nti abaffe eddiini y'obusiraamu buwangwa bw'abawarabu, n'ekyokubiri abaffe eddiini teyajja kusaanyaawo nnono zaffe na buwangwa bwaffe. Ekigambo ekyo kituufu. Emirundi egiyise tuzze tulaba ku nnono n'obuwangwa obw'abawarabu. Obusiraamu nga bwe bwajjira bwasiŋŋaana obuwangwa obwo weebuli, n'obulombolombo obwo nga weebuli mu bawarabu. Ng'era obusiraamu bwe bwajja wano e Uganda bwasiŋŋaana Abaganda balina era ennono zaabwe n'obuwangwa bwabwe, newankubadde bo bangi mu beeyita abasiraamu balaba nti basobola okubiddukanya byonna nga tewali kikyuseemu, nga bo Abawarabu baagumira ekyokukyusa obuwangwa bwabwe, nga bwe tuzze tulaba nti twasiŋŋaana nti Abawarabu baali basinza amasanamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abajja kusinza amasanamu ila ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda, n'abazza okusinza ye yekka omu. Era twalaba nti balina al ankiha al mukhtalifa, empoowa empasa ez'ebika ebyenjawulo, nga maama waffe Aisha radiyallahu anha agamba mujahiliya balina empasa za mirundi ena. Ezo nazo obusiraamu bwazijjawo ne bulekawo emu yokka. Wakadhalika twalaba nti kaanu yahlifuuna bi abaihim, Abawarabu baali balayira bakitaabwe. Fanahahum nabiyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika, nabbi n'akibagaana n'abaga nti man kaana halifan falyahlifu billahi aw liyasmut, omuntu bw'abeera wakulayira alayire Allah tabaraka wa ta'ala, oba si ekyo asirike. Ne mu nkola zaabwe kalica z'Abawarabu zetutayogerako omulundi oguwedde, baalina alqimaaru walmaisir, wa hadhihi aadatu sukkaani almuduni fi ljazira kamakkata wattaif wassanaa wa yathriba. Abawarabu ng'obusiraamu tebunaba kujja, ezimu ku nkola ezasiŋŋaanibwawo ze baali balina gye tutaalaba mundi oguyise, alqimaaru walmaisir, baali bakubi bazzaala balungi nnyo era nga bamanyi bulungi nnyo okwesa empiki. Era ezo zaali nkola eza maisir, qimaaru, zasinga kubeera nti nkola z'aba sukkaani almuduni, abantu abaali babeera mu bibuga be baali basinga okubazzaala, era nga bakuŋŋaana oba kawungeezi kuva ssaawa nga 10 awo nga bali kuzzaala. Nga mu Makka mwalimu abakubi bazzaala abalungi, ne Taif nayo waaliyo, wakadhalika ne Yathriba, ekibuga ekyakyusibwa ne kituumibwa Madiina, baali bakubi bazzaala balungi. Mbaka sallallahu alaihi wasallama n'abasiŋŋaana ku aada eyo, nga webakuŋŋaanira buli kawungeezi, weba abagagga we basisinkana ne batwaliriza ku budde ne banyumyamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba innama alkhamru walmaisiru walansab walazlam rijsu min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah n'abagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, innama alkhamru, omwenge, walmaisiru, n'okubazzaala okwesa, walansab walazlam, okweraguza, rijisun, Allah yabiyita rijisun, najis, min amali shaitaani, egyo mirimu gya shaitaani, fajtanibuhu, mugyewala abakkiriza, amakulu mugireke, la'allakum tuflihun, be mugenda okubeera nga mwesiima.
enkola yaabwe gye baali bamazeko akabanga eyo ey'okwesa ey'okubazaala Allah subhanahu wa ta'ala n'agibaziiza. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi emu yayogera ku zaala oba amatatu oba betting, n'agamba nti man la'iba binnardashir fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi alkhinziri wa dami. Riwaya endala man la'iba binnardi faqad asa allaha wa rasulah. Nabbi yaga nti man la'iba binnardashir, ekigambo nardashir kyalu Faris, kyalu Faris, kyalu Irani, naye olwokuba kyali bakikozesezza nnyo mu jaziratul arab, ne kiyingira ne bakimanyira annardi, kabanga kantu nga bakanyenya bunyenya ne bakavuunika. Kati gwe n'oteekawo ssente, buli omu n'ateeka ssente wateze, ne bavuunula, abamu ne balya, abalala ne babalya, ne bayita nardi. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akagaana, n'aga nti man la'iba binnardashir, omuntu azannya omuzannyo ogwo fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi alkhinziri wa dami, abanga anyise omukono gwe mu nnyama y'embizzi n'omusaayi gwayo, abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizzi n'omusaayi gwayo. Mu riwaya endala yaga nti man la'iba binnardi, omuntu azanya nardi fakad asa allaha wa rasulahu, aba amaze okujemera Allah n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kati enkola eyo eyazaala obusiraamu bwagisiŋŋaana nga ze zimu ku nkola abawarabu ze baali balina, obusiraamu ne buzijjawo. Wa min adatihim aidan, era mu nkola zaabwe ze baali balina shurubu lkhamri wal ijtimai alaiha, wa kanat adat ahli lmuduni aidan min aghniya wa kubaraihim wa udabaihim. Era mu nkola obusiraamu ze bwasiŋŋaanawo mu jahiliya, abantu baali bakuŋŋaana nga mu binywero by'omwenge abawarabu. Era eyo yali nkola y'abantu b'omu bibuga, naye si bonna, wabula al aghniya, abagagga be bakuŋŋaananga akawungeezi ne beewaamu, wa kubaraihim, n'abanene mu bo ab'ebitiibwa, baminisita, abalangira, nga bwe bakuŋŋaana, wakadhalika wa udabaihim, n'abatontomi abamanyi okuyimba, abatontoma bulungi, bakuŋŋaananga nga babatontomeramu, nga babayimbiramu, nga abagagga n'abalina essente basanyuka akawungeezi. Kyebala bamanyi bwe baali bagaana ennyimba, bagamba nti ennyimba zitambulira wamu n'omwenge. N'agamba omu ku bamanyi, yagamba nti iyakum wal aghani, mbeewaza ennyimba, fa innaha latanubu anil khamri, kubanga ennyimba ye naibu w'omwenge, ye vaisi w'omwenge. N'agamba nti wayafalu sahibu al-aghani kulla ma yafaluhu as-sakran. Yagamba wayafalu sahibu al-aghani, omuyimbi, omuntu anyumirwa ennyo mu misiki ow'ebidongo, yafalu kulla ma yafaluhu as-sakran, buli kyonna ekikolebwa omutamiivu naye akikola. Buli kyonna ekikolebwa omutamiivu, omuntu nga yatamira naye ebidongo naye akikola. Ng'oyinza okulowooza atamidde naye nga tatamidde. Omuntu asobola okuba atadde headphone mutwe ng'ali awo ku street, naye ng'akunkumuka omuziki okukamala, nga mmwe abamuyitako omugambo n'ali kuki, nga mutya n'okutya, naye ng'ali awo wasetula ebigere, wabizza mu maaso, wabizza emabega, ng'ali awo yeemenya, piki yagipaakinze wali asoose ne yeewaamuko omuziki ninga piki agitadde awo, bakasitoma n'abaddira edda, n'akunkumuka omuziki, nibwa banna ono omwana ali kuki, naye nga muno mwonna ekikonkona muno gwe toyinza kimanyi. Kati abayimbi n'abadongo n'abazinyi bakola buli kyonna ekikolebwa omutamiivu, banga beeyambula engoye ne bazikasuka mu bantu, beeyambula paka bo ne basigala bwereere, ne bazina abakyala bono, mukyala wono n'azina n'owooli, gamba ebintu ebyekitamiivu, ebyekitamiivu ddala abadongo babikola. Kati
obusiraamu bwajjira bwasiŋŋaana abagagga banywa omwenge era nga bakuŋŋaana ne bafuna baudaba abatontomi abayimbi ne babayimbiramu obuyimba obuseenekerevu obutwaliriza omwenge gwabwe. wa min adatihim aidan, era mu nkola ezaaliwo nga obusiraamu tebunnaba kujja, attamaimu wal autal wal qilada nga bwe twalaba, okwesibayirizi n'okweraguza baali babikola. wa min adatihim aidan, ne mu nkola zaabwe ezaaliwo nga obusiraamu tebunnaba kujja, akulu riba. Abawarabu baali basajja bali bariba balungi nnyo, baali basajja bali bariba nga balungi nnyo nnyo, era nga riba owaabwe yeetuuma ku muntu amabanja nga bwe liba likulemeredde ng'oddayo nga bakuwola essente endala nga n'ebbanja bakwongeramu, bwe zigaana era ng'oddayo nga bakwongera ssente endala nga ne interest bakwongeramu. Kati nekituuka ekiseera nga abasajja abamu abawola ssente tebakyakola, bo batuula butuuzi. Kati bano be bawoze nga be baddu baabwe, nga buli ssente gye bafuna yonna balina pakasiza bano. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agaana yatandikirako riba ayeetuumye naga, ya ayuha alladhina amanu la taakulu riba adhaafan mudhaafa, bane temulya riba oyo ayeetuumye ajja nga yeetuuma. Aya eyo bwe yakka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ne riba gwe ngenda okutandikirako okujjawo ye riba w'omu ku booluganda lwange ayitibwa Fadl ibn Abbas, kubanga yali omu ku bawozi abakulu ennyo ab'omu Makka. Riba kye kimu ku bintu ebifiiriza esayidi emu ey'abakozi, ng'esayidi emu yeefunamu. Riba agaggawaza sayidi emu. Riba aliko obusungu bwa Allah tabaraka wa taala. Riba kati ku mulembe gwaffe gwe tuliko amansuka mu buli kantu konna weekanga riba ku mansukidde, awamu n'ekyo ng'aliko ebibonerezo ebikakali. Zambi mu mazambi amanene alladhina ku nsi wa hatta ne ku nkomero, alladhina yaakuluuna riba la yaquumuuna illa kama yaquumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas dhalika biannahum qaaluu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ku nkomero alladhina yaakuluuna ar-riba, abantu abalya riba kuno ku nsi, la yaquumuuna, tebagenda kuyimuka okuva mu ntaana zaabwe, illa kama yaquumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas, wabula nga balinga omuntu sitaani gwekubye. Al-mas kwe kuba nti omuntu sitaani emukubye n'azooloka n'agwa eddalu, bagenda kuva mu ntaana zaabwe nga balinga omuntu agudde eddalu. Dhalika biannahum qaalu, nga balinga bakubiddwa ensimbu ezo namas shayatin zezikuba abantu. Dhalika biannahum, ekigenda batuukako kubanga balinga ku nsi nga bagamba innama albay'u mithlu riba, nti okutunda ne riba bifaanagana. Tayib, kubanga atunda n'asuubula ebintu afunako magoba, n'oli bwawola ssente naye akola ki? Naye afunako magoba. Kati bagamba olw'enjawulo eri luddawa? Byonna bifaanagana. Okutunda nze bwe nsuubula ebintu nenfunako amagoba, no naawola ssente n'afunako profiti, kati enjawulo eri luddawa? Weewuunya Allah subhanahu wa ta'ala teyagaana mu tebifaanagana. Teyabagaana tebifaanagana, wabula yayisa qaraaro eki naga wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kale ekimu nkikirize kyankiganye, ekimu nkikiriza ekirala nkikoze ki? Ekirala nkiganye. Kati n'ekyo kyakuyiga kikulu nnyo eri badduaati ku mulembe guno gwe tuliko, omulembe gwe tuyita ogw'okkaayana, ze nguyita mulembe gwa kkaayana.
edda badduati babanga basomesa mizikiti nga tewali babakayanya naye kati ku mulembe guno ogwaffe buli kyosomesa waliyo eri abakayanya buli kyosomesa waliyo abakayanya okiraba buli kyosomesa waliwo abakayanya abejja omusiraamu mukyala ngaavuma Sheikh Kasim Kiyingi namuga agenda oyingire n'omuliro ekiraba kakati abantu ngaabo abatalina kyebamanyi ku ddiini kuno oseeko oteekwa okuba nga naawe oli mukalubo nnyo ate okubasinga oteekwa okuba nga oli mukalubo nnyo okusinga abo bannagatya kuba bobaddeyo ne bakuvuma kati gwe bavuma balina okusanga ebivumo bikusanze oli mugumu okusinga ebivumo nga bano ab'e Sudan ebizibu bibasanga bagumu okusinga ebizibu bw'osomera Sudan yo kaida yaffe bw'osomera Sudan olina okuba mugumu okusinga ebizibu kugamba ekizibu ekijja nakyo kirina okukwekakonako nekigenda gwe n'osigalawo ebizibu e Sudan gwe byeteekera kati olina okuba omugumu ennyo okusinga buli kizibu ky'omanyi ekinajja bwe kijja nakyo kyekwekonako nekigenda gwe n'osigala ng'otambula kati naabo abali ku social media abavuma abantu yaki tolina kubalekera seeko olina kuba mugumu nnyo bwe bakyusa enkuba nga naawe okyusa enkuba bwe bakayanya olwaleero ng'enkya oleeta hadithi 2 ezinywezaawo kyewasomeseza eggulu bwe bakayana enkya ng'oleeta 3 ezinywezaawo kyewagambye bwe bakayana enkya ng'oleeta 4 bakaleogati waayi omusajja katuve ku musajja kubanga ffe bino abaalimu bye baliko bye baasoma ate mmwe muli emukutta obusimu bwammwe nebye muliko si bye mwasoma n'oluzungu lwe muwandika lufu n'oluganda muwandika lufu era abawala tebamanyi kuwandika dde oluganda n'oluzungu tebalumanyi bali eyo naye bavuma baseeka ngaoyo omuwala yadde avuma seeka naye emirimu gye basoma si gye bakolerera baseeka bye basoma bye baliko ate gwe obavuma okuterera kw'ensi kuyimiridde ku bawalimu singa ensi eggwamu abawalimu olowooza ensi ebeera etya ensi olowooza ebeera etya ngaeyo wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah abantu abayigiriza abantu istighfar at-tauba bawalimu hum ashrafu al-khalq 'inda Allah bibitonde ebisinga okubeera ebbye maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala omuwalimu yakusomesa essola oba wagisomera mu P1 kati si gy'osaalera tegwenda gisaala paka lwonoofa kati master OP yakusomesa biology kati biology akolera kiwa biology akolera ki mu kusala enviiri oba okutema ennyama Benson Bana zikolera ki eri ng'otunda gundi hardware okiraba Napoleon simanyi agasa ki wali ng'oli ku bbuca ya nnyama owa wagula lubiriizi oti naye bino byebakusomesa byogenda okusaala nabyo paka lwononyingira kabuli fomula zonna ze bakuweza okubala n'oyiga nnyo okusaza okubala kati okubaliza wano mu ddalasa kati abavuma abantu abavuma bamaseeka tetugenda kubalekera mukkirize mugaane naffe twokya tetugenda kubalekera muvuma baseeka baffe nga mubavumira ki abatusaaza abatuluŋŋamya abagenda tukulembera paka ewa Allah bebakukulembera ng'osaala bebakukulembera ng'ofudde ne basaalira mayitiyo naye ng'obadde obavuma lwaki toyita abakama abo ne bakusaalira naye oyita bawalimu era bwemugana omusaalira ne beekalakaasa kati era mwe mwezakka mwetukuza lwaki musalira bannammwe omusango ati babadde bavuma abawalimu beesaaze yeesaaze idhan abantu buli lwaleeta ekimberembere kati Allah agamba bamugamba innama albayu mithlu riba okugula ne riba byebimu Allah agamba ahalla Allahu albaya wa harrama riba wadde byebimu ekimu nkikiriza ekirala nkikaanya nga kiwedde tewali kuddawo kunakasha tunakasha kuki tewali munakasha ekimu haram ekirala kiri ki halal qawlan wahida tewali nolwekyo abantu balina okwawula ebbanga lye banamala nga tebaawula guno gwennyina omusomo gw'ensomesa ogwa enkola
naga please obusiraamu si bwa abawarabu bokka era obusiraamu abawarabu bakola 20% mu nsi yonna obusiraamu bwajjirira mu nsi yonna ate comment olowooza etegeeza ki kwogwo omusomo gwe tusomesa kubanga tusomesa abantu okubategeeza nti eddiini yaffe bwe yajjira mu bawarabu yabasiŋŋaana balina obuwangwa bwabwe si bwe kiri kati newaffe bwejjanga netusiŋŋaana nga tulina obuwangwa nga bano bwe basuula obwabwe naffe abasigadde bwe tulina okukola ki ate olwo n'agamba nti eddiini teyajjirira bawarabu bokka kwegamba olabira ddala omuntu nga totegeerera ddala oba mulamu oba si mulamu nga kyawandiise yenyi takitegeera nekyakomentingako takitegeera naye olwokuba kati byamasimu teri ajja mugaana kukwata simu ye atuule mu kasolya asaleko ku buliri akomentinge okiraba omuntu ayawula ekamera eziri mu mizikiti ze baateekamu nga zikwata ebitambula mu muzikiti zikwata solatu tarawih ezomu Makka bazikozesa ne ku security era wabaawo ekikyamu mu muzikiti ogenda kulaba bataddewo akamyufu bwe bati nga security egendawo ku kamera wano omuntu ayawula kamera zebataddewo nga eri sheekh wasomeseza waliwo kamera enakala omuhadara eguweereza ensi yonna abantu basoma tayawula ekyo na muntu agenze ku Kaaba n'agirabwa ati ndi ku twawaafu katambuze buli anayongerayo edduwa eyoyo Allah akuwe baraka akubisizeemu tuli tayawula ekyo na kamera ekwata muhadara bantu kusoma tabyawula era aga nti mwana wattu ate mubyogerera ate mwogerera mu kamera obwongo nga butabuse obwongo nga bumutabuseeko naye teyajja mugaana commentinga kubanga oluusi ali ku wifi yabwerere gyali mu kiyumba wifi yabwerere teyajja mugaana kusindika byayagala commentinga byayagala okiraba oli n'agenda okusoma edduwa n'amala ogamba owa kamera oterede bismillah tutandike edduwa we toyawula ebyo nekino kituliko toyawula oli agenda kusoma dduwa nagaza owa kamera settinga omaliriza bismillah tutandike kati fere tugenda kulekerawo kwogera bigambo byetumanyi nti bino bituufu bitereeza eddiini tetugenda kulekerawo omuntu si kirungi kubeera nti edduwa ogifuula akatego akokukwasizaako abantu oba okuyita bakasitoma okutambulira mu kibiina kyo ekya hijja tofuula dduwa nti ke katego nze njabasabira edduwa wano njabasabira edduwa wano njabasabira edduwa wano nedda ssebo edduwa togifuula kirango nti kwolangira okuyita abantu emikono gyonna toginakala nti oba okoze kino weekwate oba okoze kino weekwate ekyo tekibuuka riya bila shaka tekibuuka riya bwoba wegendereza abantu bwenayogedde wano ab'ebibiina ebirala bingi ebitwala abantu e Makka okuva luli bankubira okuva ku lwokubiri baŋŋamba otukoze bulungi fe abatwala abantu e Makka nti fe tusobola kwogerako bwe tunayogera bagenda kulowooza mbu tukola ki tubalwanyisa lwakuba naffe twagala kutwala naye abasajja naffe baatutama oli atuuse okuŋŋamba nti emina baali baseeka abamu ab'edduwa batangiranga nabatangire nga tabakkiriza kuyingira mu bantu be nga baseeka bajja bane mujje tugenda tusoma edduwa ng'ajja mu bibinja bya banne baseeka baga twafuna ebizibu ne bamaseeka b'amaduwa nga tutangira batangire obutajja mu bahaaji baffe nga tubalengerere nedda obulya mu bunaakupasulako ababiri nabo ne badduka ogenda okulaba ali eri nabo abawadduwa ebigambo ebyobulimba byokka ebiri mu umra bwotogenda mu rawda simanyi umra oba togifunye ekigambo nakyo nakifunyeeko bwotogenda mu rawda oba tofunye umra kati ekyo ekigambo okyogera oti
nawudde kuno ekigambo ekirala kyewunyisa mbuokukwata ku rukunu lyamaani oba okutte mu kibatu kya Allah mukono gwa Allah ogwa ddyo. Rukunu lyamaani bw'ogikwatako bwoti oba okutte mu mukono gwa Allah ogwa ddyo. Abo abakulembera abantu basavuwaza bwe bati nga bateekamu obulimba obutagambika. Wano nabbi yakolerawo kino, nabbi yakolerawo. Omulala yatuuza abantu mu kasonda walaba watali bize, n'atuuzaawo abantu bahajibe ne babeeraawo. N'abagamba nti ffe tufunye akadde akalungi. Eno rawudha we tubadde tefunika. Naye kati ffe tuveeyo banagenda okujja nga ffe tumaze okufuna kyansi yaffe. N'abatuuza ng'eri mu kasonda awatali bize n'abajjawo nawe. Obulimba emikolo gijjudde obulimba egya umra ehijja giteeka okutereezebwa batagitereeze. Ehijja z'abantu nfu, umra z'abantu nfu, gwofa kubagondeza oluusi. Waliwo yayisa ku bantu ku miikaati, abasirikale bamukwata ne bahaji be batambula. Nabagamba mulagawo tugenda mungundi mu hijja. Nabagamba miikaati temumanyi nga bambadde engoye zaabwe za bulijjo. Nabagamba miikaati eri nga kibuye muddeyo mangu. Omusirikale ate yabazaayo, omusirikale talina bya hijja yakumba naye yeewuunya abantu abatambula nga bali mu ngoye za bulijjo bagenda mikolo gya hijja. Kati abantu abo tuteekwa bagamba mu mbeera ennungi, embeera ebagwanira, embeera eyeetaaga obukakanyavu neyekakanyalamuuko okutuusa abantu lwe banaazuukuka. Ayagala okukola umra entuufu akole umra entuufu. Wamma ebyo ebimu ebikolebwa ebyo tebiri mu njigiriza ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. N'olwekyo riba yali nkola mu nkola z'Abarabu, era obusiraamu bwasiŋŋaana riba weeri nnyingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agigaana, yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqaati wallahu la yuhibbu kulla kaffaarin athim. Allah ateekamu omukisa mu maali yonna ey'omuntu agaba. Buli muntu yenna agaba emaali ye Allah agiteekamu omukisa kubanga yeeyongera. Ma naqsu maalun min sadaqa, bal yazdaad. Emaali y'omuntu esobola kukendeera lwakugaba. Buli mugabi emaali ye yeeyongera bweyongezi bila shakka. Anfiqu nunfiqu alayka, waayo naffe tujja kuwa. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin. Tolina kintu kyonna kyoyinza kuwaayo kujja nga Allah akuwaamu ekyo ate nga ye mugabirizi asinga abagabirizi bonna. Naye Allah emaali bweyingira mu riba, yamuhaqu llahu riba, Allah ajjamu omukisa mu maali eyingidde mu riba. Wayurbi sadaqaati, ate n'ayinjiwaza. Wayurbi kiva mu kulera, n'alera n'ayinjiwaza emaali y'omuntu agaba asaddaaka. Allah jalla waala n'agamba ya ayuha alladhina, aya endala esembayo ku riba, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, taqullaha, mutye Allah, wadharu ma baqiya min arriba, mulekeyo byonna ebisigalidde kasita bibeera bya riba. Awo Allah tabaraka wa taala eyo aya yagenda okukkanga abasajja bawozi bannaabwe ng'ayinza okuba tugezi yamuwola miliyoni emu, naye nga riba agenze yeetuuma nga kati amubanja miliyoni nga 7, naye nga riba agenze amwetuumako bwetu yamuwolemu. Kati Allah kye yali abagamba wadharu ma baqiya min arriba, biri byonna ebiyiseemu ebyava mu riba mubireke. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin. N'abaga nti fa in lam taf'alu, ekyo bwe munaaba temukikoze, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, mulangirire nti muli mu lutalo wakati wa Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli yenna anaalemera ku riba n'agamba nze mulemeddeko, ayirangirire lutalo nti bali mu lutalo wakati we ne Allah. Ndooza olulaba olutalo gye luggwera, olutalo ma al-khaliq al-jabbar, jabbaru as-samawati wal-ard, ma al-abdu al-haqil al-dha'if alladhi la yastaghni an nafsihi. Omuddu omunafu agamba ali eri Allah n'omubaka saidi eno y'omuddu ali eri ali ku riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Bwe muba mwenenyeza nti riba mumuvuddeko, falakum ru'usu amwalikum, jayo kapito yekka gwoba wawola omuntu. Naye ziri ezize zikulaakulana eza riba beera nga ozireka tozitwala zigaanibwa. Riba kati olwaleero ali mu ngeri nnyingi, wa hatta riba asembayo okuba nti abantu bamulagajjalira
ennaku zino ye riba w'amasimu eya time. Omuntu agenda naaba nga talinaako ya time neyewola 1,000 mu kusasula nazaayo 1,000 mu 1,000, oba neyewolako 5 nazaayo 5 mu 5, oba neyewola 5 nazaayo 5 mu 5, oba ku mobile money okunako kuliko riba. Mobile money esobola okuba teriko ssente, waliwo ssente zebakoma okuwola nga wonooterako nga bo bazisalako, ezo nazo ziri mu riba. Waliwo ne riba kati ennaku zino eyasembyeyo gwe nasembyeyo okulaba riba obusente bwe babadde baterako abantu kati buli alina mobile money 13, 18, 12, 13, 14 mabega ezo baali bambuuza ku ssente ezo nga sinaba kutegeera hukumu yaazo, n'oluvannyuma hukumu yaazo bwe nazitegeeredde ddala nga riba yennyini awedde emirimu. Ssente ezo ndoza mwabula wabutera okujja era wayitawo akaseera mujja kuddamu bujje, either oba buli myezi 6 oba 3 oba buli mwaka. Ssente ezo bambuulidde zijja zitya nenkiraba nga mulimu riba. Ssente ezo waliwo auditor omu yambuulidde nti gavumenti yaffe eya Uganda yateeka etteeka mu kulumirwa ffe bannansi bannanyini ssente abalina mobile money, mu kutulumirwa yateeka etteeka ku makampuni ago ag'amasimu nti kubanga luli ssente zaffe zetubadde tuteeka ku masimu okwo babadde ab'amasimu bazikwata nabo ne baziteresa aba banka. Bwoziwa MTN ziteresa banka, bwoziwa Airtel ziteresa banka. Kati ng'oluvannyuma lw'ebbanga ssente ezo zikula zaffe abantu, kati ekitongole kyetuziwadde kyo nekikolagana ne banka. Kati banka ng'ekozesa ssente ezo ng'efunayo amagoba, ng'amagoba ago egawa ekitongole kyeyakolaganye nakyo. Kati interest yonna bw'ebadde ejja ebadde egenda mu kitongole. Kati gavumenti ya Uganda mu kulumirwa bannansi n'egamba nedda, mmwe ab'ekitongole si mmwe bannanyini ssente, ssente ezo ziba z'abantu. Oba okiraba? Kati amagoba ge mujja eri mulina okugagabana n'abantu bannanyini ssente. Kati kyobalaba bwe bazijjayo eri nga interest gye bafunye basigazaako kye basigazza, naffe bannanyini accounts eziriko ssente ne batukola ki? Ne batuwaayo ku busammambiro bw'oba olaba obujja 13%, 14%, 15%, shillings obwo 4,700 nga ofuna akasanvu no sebo gobe yekola nnyo nnyo okuwa interest ya akasanvu eyiye ebeekola nnyo nnyo abasinga bafunanga 5, 3, 4, 12, 15. Kati ssente ezo hukumu yazo ndowooza ozirabye. Bano bawaayo ssente bali ne bakozesa ssente ne zidda nga ki? Nga ziriko amagoba. Kati interest eyo Allah tabaraka wa taala egwa mu interest ziyagaana eza riba. Tayib, Abarabu bagenda okujjira obusiraamu nga balina al-asabiyatu al-qabaliya. Al-asabiyatu al-qabaliya. Abarabu baali mu nkola zaabwe ng'obusiraamu tebulina bakujja balina okuba nti al-asabatu al-qabaliya baali balina obusosoze obw'amawanga obw'ebika obw'endyo, era baabanga mu kulwanagana. Ebiseera ebimu bali ne balwanagana ne bawangula, ebiseera ebimu bano ne balwanagana ne bawangula. Wakadhalika ab'e Makka baakikolanga, ab'e Madiina aba Awusi n'aba Khazraj baabanga mu kulwanagana ebiseera byonna, nga omuntu omu bw'afa esayidi eno basobola omuttirako abantu 10 sayidi eno, ate ne bano ne beesasuza ku bano nabo ne batta abantu 2 nga babeeramu ebiti. Omwaka guno bano ne bawangula, omwaka oguddako bali ne bawangula nga babeeramu ebyo. Obusiraamu bwajja ne buziyiza okulwanagana okw'amawanga, okwerangira okw'amawanga, ne kugatta wakati w'aba Awusi n'aba Khazraj, ne kugatta wakati w'aba Muhajirina ne ba Ansari. Ada yaabwe ey'okulwanagana nga balwanagira amawanga, Allah tabaraka wa taala n'agijjawo ey'okulwanaganira amawanga. Era lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama aba atudde e Madiina
abasajja aba Ausi n'Abakazaraji baali balina bwe batudde, Shaitaani nebayingiramu ngeyitira mu musajja omu nebagamba nti okulwanagana kwammwe mwakukomyawa, bani abasembayo okuwangula? Ffe twabawangula. Kati nebali nebaga nedda nga mutuwangula mutya, ffe twasembayo okubawangula. Nebali nebaga nedda, ffe twabawangula, twatta gundi tutta ne gundi. Ekyavaamu omunaga nti inna maw'idana wa iyyakum as-sakhra nakhruj, endagaano yaffe nammwe ekyamalangawo kigoye weezinge kyabanga kiri kyererezi kisaawo, tugende wali mu ddungu, ebitala byaffe bikyaliwo tebiriwo, ebitala tebiriwo, tufulume tugende wali. Abasajja mune nga tebafuluma, nga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ali Madina ne bafuluma. Abasajja ne bayimirira sayidi emu eri abamu, n'abalala ne bayimirira eno. Fa ata al-khabaru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, amawulire Nabbi ne gamutuukako nti basajja baate bazzeemu ssebo biri ebyedda. Fa kharaja alayhi salatu wassalam yajurru thawbahu min al-khawfi liyudrika al-khawf. Nabbi yafuluma nga yajurru thawbahu, nga n'olugoye yalukulula ajja alusibira mu kkubo, liyudrika al-khawf, asiŋŋane ng'ensonga tennaba kwedomola. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam n'agenda fa waqafa bayna as-saffayn, n'ayimirira wakati wa layini ebbiri, nga bano bali eno ne bano bali eno, n'aga nti ayuha nnaasu, bantu mmwe, amma kuntum bullal fahadakum Allahu bi, temwali mu bubuze, Allah n'abaluŋŋamya ng'ayisiza ku nsi. Amma kuntum mutafarriqina fajama'akum Allahu bi, n'abaga temwali nga muli baawukamuyawukamu, bano bali eri ne bano bali eno, Allah n'abagatta ng'ayitira ku nze. Bwe yayogera ebyo, fasaqatat as-suyufu fi aydihim, ebitala ne bitandika obbava mu ngalo nga bigwa. N'abaga ya ayuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu Allah wa fiikum rasul. N'abagamba bange mu abantu bwe munagondera ba ahlul kitab, omuntu yenna, kubanga omusajja yali abataddemu ako kasonda basi ak'okwetta yali avudde mu ahlul kitab. N'abagamba in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, bwe munagondera gurupu y'abantu bonna bava mu ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, bagenda kubazzayo oluvannyuma lw'obukkiriza bammwe babazzeeyo mu bukafiri. Naye abaga nti wa kaifa takfuruna, n'engeri ki muyinza okukafula nga antum tutla alaykum ayatu, nga musomera amateeka, wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasul, nga musomerwa amateeka ga Allah, nga n'omubaka mwali, mbaka wendi ne mukola ebyo. Basahaba ne baba nga gurupu zombi, abaali eno fatabaka ya wataanaka, ne baba nga bagwangana mu bifuba bonna, sayidi eno ne sayidi eno, ne bakaaba olw'okuba nti baali bazzeeyo mu kikolwa eky'obujeemu eky'okubeera nti balwanira amawanga n'endyo. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam era yavumirira nnyo okulwanirira amawanga n'endyo. Bano basimanyi Baganda, Bakiga, Banyankole, Banyarwanda, ebyo omuntu bw'abifiira mu maatamiitatal jahiliya, omuntu bw'afiiramu ebyo ebintu ng'abaddemu ebyo, bano twesasuza ku bano, afa mu nfa eyaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Amakulu afanga omuntu jahiliya, afudde nga mukaafu. Tubula Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakigaana basahaba bangi era mangi nnyo abagezaako okuleeta okuzzaayo abantu mu jahiliya, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abagamba ebigambo ebinene ennyo okubeewaza okuzzaayo abantu mu nkola eya jahiliya. Idhan ezo zonna ze tumenye enkola okuviira ddala lutwatandika omusomo guno zaali nkola za jahiliya za buwangwa bwa Bwarabu, nnono zaabwe ng'okusinza amasanamu, ng'okusalira emiti, okusalira kaburi, okuzeetooloola, okubazaala, okunywa omwenge, nikahu stibda nga bwe twagiraba, wakadhalika waadul banaati, okutta abaana ab'obuwala yali kalica, wakadhalika tanjim, okweraguza n'emmunyenyi zaali kalica z'Abawarabu, okulayira bakitaabwe zaali kalica z'Abawarabu, okweziyiza ebintu ebimu nga bwe twalaba mu Suratu An'am yali kalica y'Abawarabu, wakadhalika irizi, riba, obutasikiza abaana bawala nga era bwe twalaba, byonna ng'ezo zaali adaati kalica z'Abawarabu. Mu kufiirwa baali bakungubaga mwaka mulamba, omukyala ng'akungubagira bbaawe
nga bwolaba abaganda bawano mu kufiirwa, era abantu bangi mu kufiirwa bakyuka. Ne gwobadde wakasa nti munnaddiini gwe mulinde mu kufiirwa, ojja kulaba ng'akyuse nga si yeye. Abantu baleeta ebintu, abantu batya nnyo emizimu. Era waliwo n'ekibaluwa egundi message kye nalabye ng'oli abuuza omukyala bw'aba teyeekolako mikolo gyakwegema nga bbaawe yakafa, kati akyalinawo kyansi asobola okuba nti era alina kyakola, kati oli n'amugamba nti kyansi ekyaliwo, asobola okubikira ekitanda n'akisimba mu nnyumba. Era bakisimba, mukazi bw'afiirwa bbaawe ekitanda akisimba ennaku 3 ng'akisimbye. N'amugamba asobola okubikira olusuku, amugamba asobola okubikira olusuku, asobola okubikira ekiraalo ky'ente. N'amugamba asobola okukwata akabonero ka DP position enkumbi. Okay, gwokyogedde. Asobola okukwata akabonero ka DP n'akola kimbu nno n'akatwala ku kabbuli we baziise ki, we baziise bbaawe, n'asimulayo n'akateekayo egundi no gyagambye akabonero ka DP, akateeka ku kabbuli ya bbaawe n'alaamiriza. N'amugamba mukyala wo wuuyo, toddamu nze okunnoonya mukyala wo wuuyo. Oba n'amugamba nti bw'aba babadde tebannaba kumuziika nga omwami abadde akyaliwo wadde kiyiti yakikoze ekyokwegema, nga yakaabye nga teyeegemye, akwate era akabonero ka DP agenda akayise ku kamwa ka peeni ya bbaawe, akayiseeko amugambe nti okusiibudde mukyala wo wuuyo, tonnemese okufumbirwa. Ebyo byonna babikola. Abantu bwe bafiirwa eddiini bagizza wabbali. Ebikaayo ebyo byonna bye mulaba babyambala mu swala, naye bwe bituuka ebizibu ebirala nedda. Omwana bw'amulwalako nedda, kubanga talina kufa nga wamujega. Omukyala alina okufuba buli kyonna ekisoboka omwana we awone. Bwe yeesika oba musujja kwesika takkiriza, amasabo gonna atiisa agatambula n'agamalako, naye omwana akole ki? Omwana awone. Obufumbo tebusobola kuggwawo nga nkyategeera, sya nga buggwawo butya nga nsuulawo atya, tasobola kunsuulawo asanga at least naye taliddayo kulozaako ku gundi ku ttooke. Namugana okuddayo kulya ttooke akira alye balugu, tajja ddikombako nga nkyali mulamu, n'atambula nze abaana bange tebabazzaako. Ebizibu bwe bijja abantu eddiini bagizza wabbali, ebizibu bwe bijja eddiini bagizza wabbali, ne batandika okunoonya butya bwe bavudde mu bizibu ebyo mu makubo gonna agasoboka. Kati ebyo byonna byonna obusiraamu bwagenda okujja ng'abantu baggweredde mu ebyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba laqad manna Allahu ala almu'minina, Allah yagonnomola ekyengera sebyengera ala almu'minina kubakkiriza idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, bwe yabatumira omubaka ng'ava mu bo bennyini abakozi b'ebikolobero. Oba kitegedde, bw'obeera mugisu osomesa nnyo obulombolombo bw'ekigisu kubanga oba obutegeera, okitegeera. Bw'obeera mu nubbi ebyabanubbi obitegeera, bw'obeera mu kiga ebyabakiga obitegeera, bw'obeera mu soga ebyabasoga obitegeera. Kati Allah n'agamba nti bano Allah yabawa ekyengera ekikulu okubatumira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ava mu bo bennyini, yatlu alaihim ayatihi, ng'abasomera amateeka ge, wayuzakkihim, era ng'abatukuza, wayuallimuhum alkitaba walhikma, abayigirize Qur'ani ne sunna, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, newankubadde olubereberye baali mu bubuze obwolwatu. Bye baalimu ng'obusiraamu tebunnaba kujja byonna Allah yabikuŋŋaanya mu jumula emu n'abiyita buki? Bubuze. Byonna kalica zaabwe zonna obusiraamu bwe wajja Allah yagaa nti zonna ebyo bye mubaddemu mubadde mu bintu bya bubuze.
وقال تعالى مؤيدا ناغامبا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات yoyo Allah sa kumudduwe amateeka amanyonyofu ameerufu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur abajje mu kizikiza abatwale wa kali kyaza abarabu zonna zibaaliko bye baali bakola byonna Allah yabiyita kizikiza bizikiza ebizikiza nga Allah abajja mu bino ebizikiza abatwale wa mu kitangaala eky'obusiraamu kali kyeno eno byonna vulumaati bizikiza byebabaddemu Allah abatwale mu kitangaala ate ng'akikola lwaki wa inna Allaha bikum la raufur rahim kubanga Allah kummwe la raufun mukwatampula nnyo ate rahim musaasizi Allah atulumirwa atwagaliza kirungi atwagaliza kwesiima atwagaliza saadata dunya wal akhirah kuona tuwangale bulungi ku nsi kali kyaza abawarabu n'abagamba kino okubagamba nti mubiveeko bino mudde mu kitanga ky'obusiraamu kubanga Allah abaagaliza kirungi era ekikulaga nti abasajja baali bategeera nti bino zonna ayati ezoogeddwa zitegeeza kubasuuzaawo byabwe bulira bwe baddamu Allah ganti wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul bo bagamba tabange muddeeno ku Allah byassizza nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam byabasomesa qalu bagambanga hasbuna ma wajadna alayhi abaana wala tibali bategera kyabagamba hasbuna ma wajadna alayhi abaana fe bitumalira ebyo byotusiŋŋaanyeeko neki ne bakitaffe wala kitegeeza baali bategeera ki kitegeeza baali bakola ki baali bategeera message y'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam baali bategeera message y'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kyavudde abagamba sallallahu alayhi wasallam nti qulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti Allah ali omu yekka mujja kukola ki bubaga hasbuna ma wajadna alayhi abaana naye Allah ganti awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun wadde bakitaabwe baali tebalina kyebategeera mu ddiini era nga si baluŋŋamu ng'ogamba nti tukyali ku nnono tukyali ku byaffe tukyali ku byabuwangwa kubanga taata wo ne bw'omubuuza mu buntu bulamu mu mpolampola n'omugamba naye kati bino byo taata bivaawa era akuddamu ekintu taati naffe twabisanga bwe bityo naffe twasanga nnono bweziti naffe twasanga kino kiri bwe kiti idan tewali hujja gyakuwa emukozesa ekyo wabula bakitaffe wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah era babagambanga nti mugobere Allah byassizza qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana bagambanga tukyagoberera ebyo bitwasiŋŋaanako bataata baffe nga bagoberera idhan ebyo byonna baddu ba Allah tabaraka wa taala bitegeeza nti abawarabu baali bategeera bulungi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam akyazze nakyo nga kyakugjawo nnono zaabwe abazze ku ddiini evudde ewaani ewa Allah tabaraka wa taala idhan kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwana olulwana ne sekulwana olw'okubeera nti asaanyaawo amasanamu gonna era nga yalangirira hadisi eri musilimu yalangirira omulundi ogusoose nga bakamutuma tanaba nakufuna maanyi gonna tanaba nakufuna wadde abasirikale n'alangirira nti mu ntalo zazze nazo mulimu okulwanyisa ebyawongo
nga hadisi wetwajogerako wano. Amru yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bi ayi shay'in arsalaka Allah akutumira ki? Qala namugamba nti arsalani, antumye bisulati al arham, kuyunga luganda, wa kasri al awthani, na kudestroyinga ki masanamu, wa an yuwahhida Allah la yushrak bihi shay'a, n'okubeera nti Allah yayawulibwa mu kusinzibwa nga tagattibwako kintu kirala kyonna. Fi asma'ihi wa sifatihi, mu mannya ge, mu bitendo bye, mu kusinzibwa nga yasinzibwa yekka. Nabbi bye yalangirira nga atandika butandisi busiraamu mwalimu okuba nti amasanamu ne lubaale bikola ki? Bijjibwayo. Qala ahlu lilmi, bannanyini ilmi bagamba, wayataakkadu wujub hadamiha idha kanat tu'badu min duni llah. Era bamanyi baga nti ate kikakafu nnyo okwokya lubaale n'abalongo n'ebiteega, bagamba kikakafu nnyo idha kanat tu'badu min duni llah, bwe biba bisinzibwa abantu ne bava ku Allah. Waliwo alina abalongo nga tabasinza? Hatta baŋŋambye juzi baŋŋambye abafumbi b'emikolo, abafumbi b'emmere ku mikolo bateekako empogola, naye empogola ezo ziba za balongo, kubanga bo bakikakasa nti buli maka galina okubaamu abalongo. Era waliwo omukyalo omu kubafumba yabadde tabiteekako, kati mbu Allah yamugeredde awamu emmere neetejja naga olaba bulijjo twamugamba ateekeko abalongo, emmere y'abalongo n'agaana. Kati olaba mbu kati naye yaseseetuse, buli mukolo gwafumba ateekako empogola ez'abalongo, emmere ereme kukola ki? Kukona. Kati ebintu ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa taala kikakafu nnyo okubimenyawo bwe bibeera nga ate bifuuse fitina ejja abantu ku Allah subhanahu wa taala nebazza ku birala. Wakadhalika kyovola bannabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Jarir ibn Abdillah al-Bajali qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka yangamba qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jariru, yangamba nti wange gwe Jariru, ala turihani min dhil khalasa kana yud'a Ka'b al-Yamama. Ono Jarir ibn Abdillah al-Bajali Yamani baali bazimbiyeyo ekiyumba kikaaba nga ekigendererwamu kyo abantu abadde bajja okwetolwa Kaaba babeere nga beetoloolera kiri ekiyumba, baleme kubeera nga bajja eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba Jarir ibn Abdillah al-Bajali, n'amugamba nti wange toyinza kumpeweezaamu, toyinza kunzikakkanya kunfunyisa ku mirembe ng'ogenze n'omenyawo kikaaba essaba eryo, ng'ogenze n'ojjawo ekiggwa ekyo, ogenze n'ojjawo olubaala oyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ono musajja Abdullah ibn Jarir n'ayimukiramu ne banne ne bagenda ne bakijjawo. Wakala al-Hafidh ibn Hajari, Imam ibn Hajar al-Asqalani bwe yali ayogerako eyo hadisi yaga nti wa fil hadithi, mu hadisi eyo, mashru'iyat izalat ma yuftatanu bihi nnas, mulimu obwetteeka bw'okudestroyinga buli kyonna ekifuuse fitina eri abantu. N'agamba min binaa'i, kagubeere muzimbo, wa ghairihi, oba ekirala, sawa'un kana insanan, kaabe nga abadde muntu, au hayawanan, oba ki bisolo, au jamaada, oba birime, oba biti, oba kasiko. Agati akasiko kafuuse ekizibu, oba oyitawo mulimu omusambu omala gusaba, kyatteeka mu Busiraamu okugjawo akaki akasika. Oba muti, ogwo muti gwaba mpeewo, ogwo muti gwaba mmamba, ogwo mukookowe gwabano, kasa abantu nga baba ekyo ekiti kibafuukidde fitina. Ibn Hajar yaga nti mu hadisi kyatteeka okubanga ekintu ekyo tukikola ki? Tukijjawo. Oba muntu tumusengule ku kyalo, suba tusobola tumusengule ku kyalo, kubanga afuuse ekizibu eri abantu. Era okulaga nti lubaale agibwawo n'ebintu byonna ebikozesebwa mu kubeera nga byonoona eddiini y'abantu. Waliwo hadisi endala, وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية لهدم العزة.
nabbi yatuma Khalid ibn Walid namugamba mugende mu kifo ekiti mutemewo essanamu libayita Uzza. Era Khalid ibn Walid n'agenda ne babeera nga balijjawo. Wa arsala Sa'da ibn Zayd al-Ashari radiyallahu anhu fi sariyati lihadami Manat. Nabbi n'atuma sahabi omulala bamwita Sa'd agenda amanyewo era essanamu eddala libayitanga Manat. Wa arsala Amru ibn al-As radiyallahu anhu fi sariyati lihadami Siwa'. N'atuma Amru ibn al-As abeere nga amenyawo essanamu libayitanga Siwa'. Idhan waliwo hadisi ndala an Tufail qala agamba lamma fataha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Makkah, nabbi bwe yamala okugulawo Makka, baatha Khalid ibn al-Walid, yatuma Khalid ibn Walid ila nakhlatin kanat ala thalathati biha al-Uzza wa fa'ataha Khalid wa kanat ala thalathati samuratin faqata'a samrat wa hadama al-bayt alladhi kana alayha ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. Khalid ibn Walid Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamutuma ogenda okumenya wo essanamu eryo libayita Uzza. Bwatuukawo n'amenya obuyumbayumba obwaliwo, ebitiititi ebyaliwo mufunze n'ebyali bikozesebwa byonna. Abaali abakongozi baani ne badduka ne balinnya ne bagenda mu nsozi waggulu, ne bagenda waggulu mu nsozi eyo ne beekukuma. Kati n'akomawo wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuulira nti abakongozi bonna badduse, emiti ngitemye n'obuyumba bwonna mbukoonye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti irji' dayo fa innaka lam tasna' shay, tonnabaako kyokola, dayo lutabaalo terunnagwa. Faraja'a Khalid naddayo falamma basurat bihi as-sadana wa hum habasuha amna'u ila al-jabali. Bwe baamulaba bano abakabona abakongozi ne badduka, ng'akomyewo ne badduka, n'asiŋŋaana nga gye baddukira waliwo omukyala nga muddugavu ng'ayina ebiviiri ng'ali bwereeru. Khalid ibn Walid naga eno sitaani yennyini n'amulipootinga ewa Allah, n'akomawo wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ekyo kyokoze kati gwe mulimu gwennyini. Oyo ye sitaani waawo gwe babadde basinza, ogose ye sitaani waawo gwe babadde basinza, ye kabona waawo, ye lubaale waawo gwe babadde bakkirizaamu gwe babadde basinza. Idhan ebyo byonna byonna bujulizi obutulaga nti Abakuraishi bayina, Abawarabu bayina ebyabwe, bayina ennono zaabwe, naye Obusiraamu bwajja bwazibajjako. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'azirwanyisa, yazirwanyisa qabla al-hijra wa hatta ba'da al-hijra. Waliwo abastadalla, wali mwali eyo Bungereza, omu ku walimu ababuzaabuze ennyo. Allah bw'anaaba atusaasire tujja mu ofiisi za wakadde naye tubeere nga tumulaga obuzibu bwe bwalina eri umma eno. Yaleeta hadisi ya Waqid ibn Layth, hadithi eraga mbu Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasenguka. Manya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yava mu Fathu Makka abagenda mu Ghazwat Hunaini yayita kuti eddene nga abashiriku bali kubaka ebitala byabwe, balyetoloola basinzizaawo. Abasiraamu ne bamugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhata anwati kama lahum dhatu anwati. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naffe tuteerewo etti ekisamiriro we tunaawongolera, we tunaakolera ki nga na bali bwe bayina. Kati omwalimu oyo mukitawe n'agamba mbu olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita ku bashiriku nga bayina ekisamiriro kyabwe, nga bayina webawongera, webakola ki. Uganda omwalimu oyo nali tegese okumuddamu oluddamu olumugwanira
kumana nali ngenda kumuddamu newe yawandiika ensobi nga za Luganda nali nootinzeewo buli kantu nga ngenda muddamu nukuta ku nukuta ate ku by'Oluwarabu naye waliwo seeka yansinga namugamba ani gogenda okuddamu nemugagonna muleke era okuva naye omusiraamu teyeekomako na buli kati kyensomesa akikomentingako nakiwandikako oguntu bwe guti nawandika oguntu bwe guti naye almuhimu hadisi irimu kyovola bagamba bulijjo nti tuwangalira mu mujitama ogw'abantu abasinga obungi nga percentage ennene tebamanyi obwo buzibu bw'amaanyi obwo bulema bw'amaanyi obulemesa da'wa okutambula nti abantu buwangaliramu bangi tebamanyi kati yo hadithi hakikatan bw'oba ogiwulidde era nkakasa abantu bangi mu baali bagisomye hadisi bwe bato bagitegeera ng'oyo omumpembe bwe yagitegeera bangi mu bantu abasoma hadisi bwe bato bagitegeera nti nabbi yayita ku muti ogw'abasajja abakuraishi bwe baali basamirirako ne bano basahaba ne bamuga naffe tuteerewo guno ogwaffe nga bali balina guli buli muntu aba tatunulidde bamanyi bagamba ki ku hadisi baginyonyola batya ate ku kubulubuuta ng'oyo omusajja naam ithan ng'oggyeko ekyo kyokka hadisi ne bwe tuba tetunnaginyonyola ne tudda mu ntegeera ya bulijjo ng'obulamu bw'omuntu bulamu nga n'amagezi malamu ng'amagezi malamu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amaze fathu makka nga guddewo ekibuga makka ng'obuyinza bwonna buzze mu mikono gye abashiriku bonna abaali makka bonna nga babagobyemu si bwe kiri kati n'ayolekera Hunaini njagala olaba omuntu omugezi nti asobola okutegeera naye tabananyonyola annyonyola agenda Hunaini si bwe kiri kati waba agende Hunaini mbwawo weyayitira ku bashiriku nga balina etti lyabwe nga basamira bakubako n'ebitala biki kati nabbi bo n'abaleka n'agenda mu magezi go kijja ava kulwanyisa wali bashiriku bano babasanze assalaamu alaikum ya akhi ekyo kyokka mu magezi tekijja kikolera nti hadisi eyo kineetagisa ogimanya yali etegeeza kyova olaba imaamu al-Maghribi Abu Yusuf ibn Abdul Barri yannyonnyola hadithi olunnyonnyola waafi olutakulekaamu nakakunkuna era nga bw'oba obitunulidde otegeera nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo byali bitegeeza ki basahaba babali bategeeza ki abamanyi bategeeza ki funayo abamanyi bakuyambeko nabbi tayinza kubanga afulumiza abashiriku bonna Makka abagobye namu ate yalina ne saitara yalina n'obuyinza kati ate balina abayitako nga bo basamira sewe yagenda bugenzi Hunaini kati bali abadde abagoba bakyolo bwoba ne banasobola obayitako n'abaleka kitegeeza entegeera y'omuntu eyagala kubrashingako bamubrashingeko nga ewaaye ebintu ebitegeera byoyogera tuula wansi bakusomese bakunnyonyole wa illa waliwo ebizibu bingi ebyetagisa okusoma kati nagambye juzi abasiraamu be twali tukikkira baimaamu abasomye ne mbagamba nti musomye mu dduwa y'omufu mu dduwa y'omufu gye musomye mulimu ekigambo ekigamba nti wa abdiluhu daran khayran min darihi si bwe butaba bugamba wa abdiluhu daran khayran min darihi nitugamba tayib edduwa eyo ntuufu era nabbi saa salama yagisomanga naye kati ate bwe tudda mu magezi amalala omukyala bw'aba yafudde kubanga bw'aba musajja yafudde tumugamba nti wa abdiruhu daran khayran min darihi wa zawjan khayran min zawjihi Allah muwanyisizeemu omukyala omulungi okusinga ono omukyala gwabadde naye ku nsi si bwe kiri kubanga bila shakka eri gyagenda Allah bw'aba muwadde bakyala bahurul ain aba muwanyisirizaamu abakyala abalungi okusinga babadde nabo kuki ku nsi okiraba edduwa weekola era talina mutawaana kati bw'aba afudde nga mukyala ate nga bw'agenda eri tagenda funayo omwami mulala okujjako ono gwabadde naye kuki ku nsi gwabadde bbaawe
bebenkanya emirimu era bafudde tebawukanye bila shakka oyo agenda kuba bbaawe hatta neeri wanaba afudde nga mulongoofu si bwe kiri kati wano omukyala bwe tumugamba naye nti ayi Allah muwanyisizeemu omwami omulungi okusinga bwabadde naye ku nsi tuba tutegeeza ki oba okitegedde oba otegeeza ki kubanga ku musajja tugaye tewali buzibu omukyala gwagenda okufuna eri asinga bwabadde naye naye ate ku mukyala yafudde kati ate naye tugamba nti wa abdiruha zawjan khairan min zawjiha tutegeeza ki olaba idhan tuwangalira mu mujtama gw'abantu nga bakukayana kati naffe tujja kukayana paka ku kabuli nga nusuusu tuziyiwawo idhan awoteeka okutubuulira ekyo kitegeeza ki tafsiri ekyo kigambo kitegeeza ki wa illa bwe tuba tusaalira mukyala ekyo kigambo wa abdiluha zawjan khairan min zawjiha tukijjemu وهو قول الشيخ محمد مختار الشنقيطي الشيخ وافق تقام محمد مختار الشنقيطي ngati bwe tuba tusaalira mukyalo ekyo ekigambo tukijjemu tetukyogera okiraba kati edduwa wano imamu bw'aba asoma edduwa eya kunuutu allahumma hdina fi man hadaita muddamu mutya muddamu mutya allahumma hdina fi man hadaita وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله مدمج دوزو لبا السلام عليكم Allah eddiini kussa n'okumuwa omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kussa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kussa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa bulungi security eggulugulu ate nga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde essomero lisangibwa Bboza mu Mpigi District okumanya ebisingawo kubira Director Sheikh Salim Bussa ku 0701 32 74 64 oba 0772 32 74 64 Salfa Islamic